Uganda byogere. Nakogera ndoza mu lunaku lumu kati enkeera lwe bakuba gundi amasasi katumba bali bangobye era lwe bakuba katumba kati kwolwo olunaku twali tetulina kukola naye ng'ekyo ekitambiro tulina okikola teyankubira yakubira balala kati nze yanga zonto bwe neesibako negayiriraako bansonyiwe yankubira nangamba ana jangu tukole kumbo bosi tanabimugamba kampite njija naye nga mutano mulengera kati olwotunga otya wano bannange najja nalinnya nenjija neŋŋamba oba kiba oba nkuba olwesaba kakyebadde olugezigezi yanga zonto ye yakomyezawo omuntu ku mulimu anegayirirako bambi si lugezigezi yambeererawo ntuukira ku Simba waliwo katenti ntuulaawo n'ebizibu byange binne n'ebizibu byange binne era byabalina ebizibu nentuulaawo kati nga nemukubira saaba nga tojja nangamba gwebeerawo tukyategeka fayiro batuyise tugenda kukola tutula uniform tugende we tukolera Sabazonto abuuza ani akuyise nabula okwefukira negamba kiki kino waliwo bantu bemubeera namu oba wali abatera okujja ku Simba awo nayingiro n'afuluma twali tulyawo bweru nga tewali awulira nga tuliwo feka ku mmotoka abimbuuza at least ko ani akuyise kayanga Zonto bambi nekeeso kane kagamba nze muyise azze tukole ko yese akugobye kale mpozi nga yanga Zonto ayina kyayagala okugamba it's fine naye nze byange toliimu banene byagafa sajja nga yanyiigira ebyaddala akantu akatono namunyooma by the way ku yesi katono kubanga yambuza n'ensirika yagamba lwaki nina emputtu yali ndooza ayagala kunjijamu nakyalo nga kyasukkako nakyejo naye ekyalo kyawe wegundi wemutungo nobeera gwakulira Kampala eno industry eba ndala by the way okitegeera kati nno netujja ndi wansi wakinyi yasibitegeera kati netujja we tukolera we twatuukawo n'atuula katebe n'agamba yanga Zonto maliriza anaddeyo ffe tukole ne bannange musajja nga olireetega mu myuse neyegayirira bambi bonna ne bannegayirirako si ye yekka buli omu n'agamba munso naye nga nenfukamira nemugamba nsaba kunsonyiwa siriddamu nangamba nakugobye ana tuve mu byokusaaga toyina musajja nkugambye sexual doma kati sexual doma mu byokusaaga ana toyinayo mwana ndi sexual doma nti egenda kuggwa nno nga toyogedde mazima katonda akulaba egenda kuggwa toyogedde mazima gwe naye nga wamma batulaba ndi sexual dormant era kyova olaba nanoonya badomanti bannange abo booliko abo Subscribe to Uganda byogere tuli naawe. Kale oliko mukutu gwa Uganda byogere yonna gyosinzira okuba ate ng'otulaba kubiriza subscribinga okusharinga okumentinga saako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda byogere tugamba tulinayo mu buli mbeera ey'okukola analysis kukwatira ku nsonga kubumbulira nsonga saako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo nze kakalamu the answer abatulaba saako n'abatugoberera tusinzidde ku UPRS lujje terakolera eri wansi mu garden naye leero tuli wane tulina we tutuddeko mu room emu olw'embeera y'obudde abali mu ggwanga lyattu Uganda ffe tutera okusavinga akaweewo akakuba kati akakuba kakakya ebadde etonyerera kati ekyatonyerera mpola mpola tuli mu kulumya abali mu kata abali mu musana omukakali anyway bagambye nti nze kakalamu the answer tulina emboozi tugenda okukwata tusosootula olunaku olwaleero mpanvuko naye yakuyiga ate yakwewuunyisa ate yakuyigirako mu ngeri emu oba endala abatulaba kasokebala okukwate nga mbajjukiza nti tuli wamu ne banafu aba Beauty Squared Collection eno boutique era ng'etunda engoye eziri ku mulembe esangibwa ku Gwanda Plaza omwaliro ogwokubiri KP84 bayina engoye amasaati empale essaawa engatto blankets eziri ku mulembe gambe kindeke kizisinzira kuva Netherland ne zijja mu ggwanga lyattu Uganda nosobola okukwate ng'ojambala nga ngumu ate nga gwe wekagirimu gambe Gwanda Plaza opposite nga mu paaka empya kakatulawo emmotoka z'entebe katulawo emmotoka z'eggangu
ku Mbuzi Rwanda Plaza gye ngamba. Anyway, genda eso kwatenga efuniro wambalo oba oli ku mulembe osobola kwatenga onyuma okuzaama. Tutambula mu banafu aba NHK abu product bano bakuyambako mu kuzigula ebikyafu mu mubiri abatawanyizibwa amaanyi g'ekisajja. Nawe osobola okubatenga ogenda n'osobola okubatenga okwatagana nabo. Size abakyala abava amazzi amakyafu na buli wamu osobola okwatenga ogenda mu banafu aba NHK basangibwa Buloba opposite Pop Oil ng'okenda bwoti ku Mityana Road wona tutuka ku kiggwa eky'Emityana Road Buloba osobola okwatenga ogenda n'obasisinkana. Namba eri wansi wa screen osobola okwatenga WhatsAppinga abange okuba direct Dr. Kigongola osobola okwatenga akwatagana nawe mu ngeri emu oba endala. Kati kansembyeyo banafu aba Sheikh Zayid Yusufu ono alomba dduwa eri atawanyizibwa byonna ebizibu ebyenjawulo osobola okwatenga ogenda n'okwatagana naye. Asangibwa Mutundwe ku ngonatiro tuka ku Kampala University oba okumpi ne Kampala University y'Omutundwe. Genda kutaase mu bizibu ebikutawanya Seruganda totutwalwa kubanya ati atenze emyaka gyange gikyali mito abasajja bafuusi basiba enkalu mu kaseera kano. Genda bakubuulire ebizibu ebikutawanya tofuna musajja yagenda mu mbeera yonna. Enamba eri wansi wa screen esukwate nayo ng'ogikozesa either okube oba whatsapping mujja kukwatinga mukwatagana bulungi nnyo. Nze Kakalamu de ansa tusiibudde kwanirizaako nnyo. Kale sebo abakulaba nno bakwewunya agamba baani ono ali wano batera kulabira mu maganduula bagenda kuntegeera amanya gange amatuufu bampita Kisaache Ana. Kisaache Ana. Abamu bamalayo ne bampita Ana Bero Aneti byonna mpitaba. Kati ate liri erikola bampita Female Zonto. Female Zonto. Yes. You are sexually dormant. I'm sexually dormant. Nyaongerako ku macha ngendeko ewuosa nge yakala kasamba. Nkugambye ndi sexually dormant nga wotibonda. Kake abatulaba ndi Anabero Female Zonto yajja najoyininga ekibiina kya Bizonto mu ngeri gye tugenda otegeera kijoyininga atya before obulamu bwe bwali butya nesobola okukwata tukwatagana mu ngeri emu oba endala. Ana akankuyite Female Zonto waje officially nkwanirizaako ku mukutu gwa Uganda byogere. Kale nange nsanyusa okusanga. Ebiseera ebisinga tutera okukola nga otunuulidde bw'oti nga leero nga alinamu ebigambo ono. Nga njogera okusokera ddala kannebaza abalabi ba Uganda byogere beebale tuwagiramu ebale kusubscribinga kulikinga era mweyongerere ddala era ate era beebamu abawagira n'Ebizonto comedy bannaye tubaagala nnyo mwebale kutuwagira. Yes. Tokyalina katengo? Sina katengo. Tujja kutuuka nyo. Soko tubuulire. Lwaki wajoyininga Bizonto? Najoyininga Bizonto kubanga nali mpulira mbaagala bongabo. Wasooka kuba faani? Nasooka kuba faani. Baggulawo ndaba. Nenjagala babakwata olaba. Babakwata ndaba. N'oyagala. Nenjagala mbajoyininge. Abakwate. Nenjagala mbajoyininge naye. Nga omanyi abatwetolodde batumalamu amaanyi. Kati abatwetolodde nga bagamba abokubajoyininga. Okujoyininga Bizonto nga nkuzizaako emabega nasooka kuzanya ku firimu. Kuyingira mu bibiina bya njawulo. Kati naye nga njagala Bizonto. Ebipya bino. Ebipya ebyakajja. Wazanya firimu gwa mu kibiina mu bibiina ki? Ebibiina lwaki sibiri. Nazanya waliwo ekibiina kyali kipya kye nasookeramu ddala baali bakiyita Shikubu nga kya Dr. Lukwago banaba abo. Nendaba nga tekitambula. Nayagala nnyo okugenda n'ebitambula. Penetration ey'amangu. Kyenjagala okituukako mba mpulira nkyagala. Nembavamu nenjoyininga Lukafeero Jamada yali azanyira mu romantic nakola ekibiina ekikye. Nengena nenjoyininga nenzanyayo firimu. Mu Kikubu eri gye nkugambye gye nava. Bo baali bazanya stage naye nga nze njagala zanya bya CD. Maama nga namugamba ojja tulako mu ddiiro ondabe ku TV. Kakati nengenda mwekyo nenzanya firimu naye nga era wamanye bya firimu abazanyi baba bangi ozanyeemu n'otaddamu nenzenzo nga sikyagala nga njagala kamera buli paati njibeemu. Nengamba mama okuwamu ebyo ebibiina bakuwanga basoose kutunulira face figure baba bakuwa obusobozi basooka kukugezesa naye kirala osasula
ebibiina ebya firimu osasula kubanga yes kati nengamba mama njagala Bizonto mama kati n'abantu olokyabeera wa mama nga sibeera mama naye nga buli kimu munyumiza mugamba mama gwe olina okundaba kati mama ne mugamba njagala Bizonto ne mugamba naye mikwano gyange nga bakyali bo bonyumizaako bagamba bo basasuza sente nyingi obajoyininga onoobasobola kubanga bo balina platform balowooza nensooka mbivaako naye nagenda olaba nga buli embeera ku YouTube nga njagala Bizonto nengende wamama ne mugamba mama omanyi nsabira ngenda kulumba Bizonto mama teyali mubi nankwata ku mutwe nangamba ojja bafuna nakusabira esala ya mama nenzira ewaka enamba nno ya Julius ye Sabazonto nga sigimanyi nengenda ku YouTube nenjijayo enamba ye saamukubira nagenda ku WhatsApp nemugamba hayi nanziramu nemugamba nze bampita Ana nemugamba njagala joininga Bizonto ekyanewunyisa teyankalubirizamu yadde kati watankolubiriza omutima ne gukuba nengamba kati ono alabika agenda kunsaba kakadde nemugamba njagala kulaba nambuuza obeerawa nemugamba mbeera Mutungo nangamba jangu kusimba enkya naye nga ye ku radio wali obawuliddeko ku radio nalinga sibawulira nnyo nga musinga ku Bizonto ku YouTube nangamba jangu ku ssaawa 4 nga nvudde ku mpewo nenjikubira maama omusajja njogedde naye omanye essanyu lyoba owulira omusajja njogedde naye aŋambye mulumbe terwali olwo ne lukya gaba owa boda n'abeera nga atuuka leeti banenga mpulira njagala kaaba ninye boda nze kusimba namusanga oba baali balina gye balaga kati ekifaananyi nenkiraba nengendayo nemugamba boosi yenze kati najja n'amaalo gange nga mangi nemubuuza boosi oba musasuza sente mmeka nga mpulira zonna ze banaasaba njazipambana nzifune kubanga wali olina omulimu gwokola before nali nina omulimu nali nkola mu boutique neŋŋamba nina okuba joyininga naŋŋamba fe wano Ana tetusasuza mukozi naye kisinzira busobozi bwo akuyise n'erinnya Ana teyampita mbadde muwayiriza teyampita naye yaŋŋamba oyina okubeera n'obusobozi sigenda kukusasuza de n'ekikumi naye oyina okukola wano nze kyolina okukola kukola nnyo nemugamba kale nambuulira naŋŋamba naye kati ojja kubanga ojja ng'otulaba teyasooka kiŋŋambirawo balina firimu gye bagenda otandika ey'ebbendegere firimu yaffe eyo nungi njagala nongigoberera nange naŋŋamba actually njagala kalakita yo gye baakuwa neya Mudiima lwaki oyagala Mudiima njagala Mudiima yabba ettooke oyagala ebyono njagala neya King musajja wange Mbabaali ne Saabakaaki ye gundi Mbabaali negundi ne Sabazonto Giant Zonto ne Sabazonto bo ndadde mbamanyi nti bazanya firimu naye kati badde sibalabangako naawe so kati ndaba omuntu eyayanguwa okugwa mu kalakita bwati waliwo talenti kati naŋŋamba nindeko January yasooka naŋŋamba tuyingiza January abakozi naŋŋamba naye kati nkulabye ddayo nja kuyita January saagirinda musajja nga mbuguma January ejje tujjamu najja nze January enewedde okitegeera nagendayo gwa 11 badde ngamba gutambudde nnyo nagendayo gwa 11 guli omwaka oguwedde we namulabira nga gugwako naŋŋamba ajja kwetaaga mu January 1 kakati nenzirayo ewaka saatuukira wange nagenda wa maama nemunyumiza nemugamba naye bagambye January naye nze January saagirinda nemubeera bubi ku WhatsApp at least njije mbalabe nga mukola sijja beera mu kamera ntuulenga bbali kati naŋŋamba nedda analindako kati nga batandika bbendegere ku bbendegere nga mpita nga ngenda nzanya nasookera zanya bbendegere nga mu bitambiro sijja nembeera mu bbendegere kati olwagira naŋŋamba nti
kati olwagira nangamba Anna ogenda tandika okujja naye nga wojja obeera bbali ffe ne tukola bino ebya uniform nenjijanga nentuula ne bakola weeks zalinga 2 we najja lwali lwa Friday sirirwerabira nangamba Anna kati osobola nga sikirowooza nako kubanga Friday tuba tukola video ya TV ya Spark nkati nze manya ajja kunsoosa bbali angezese yangamba kati Anna ndowooza obiyize ne mugamba ye boss mbiri wajjanga n'otuulanga nakulabanga wanga otegekanga script empapula ng'otuulawo ebbali nga ntegeka script nze nga mmanyi kidoomole yaleese muganda we nedda nze mmanyi oli muganda we nga mbaza kali mu muganda wange nze mmanyi manyi balinako oluganda nyinza okugamba simulabanga nako okujjako byenkunyumiza wabula mwebaza teyambeerera musajja muzibu nga we nali nsuubira nga omanyi baserebu oba ogamba bakati agenda kundaba atya teyambeerera muzibu kati olwotuulanga awo ebbali olwo banno bano abasatu baali bana abasatu bo nga bakulowooleza ki kati waliwo bye neerabidde emabega wano okusaba omulimu nga musisinkanye kusimba yaŋŋamba Anna nze nkukiriza ogenda kukola naye ngenda sooka njogere ne benkola nabo we bakukkiriza ng'okola wabula nabo we bakukkiriza abawagizi ba YouTube n'empostinga ne bakuvuma nkugoba okuteeka bitese kifaananyi abaana batinze kaweddemu ate nga mbatya bavuma bo bavumira ddala kati weyampita ngera omuvubuka ssebo yannemeddeko olunaku lwejo n'avumira ddala ebya sirya sirendiritinga message ye n'aziddamu n'adiritinga sibaagu naye omwana ono abadde baba bawagizi bamala ne bakwagalirayo kati nemmala ne tugira ne bampita nji gye nkole we najja okola bano bakusiima tebaninako buzibu kuba bampabulanga Anna woba onookikola kino kikolewe bati tewali gwe ogamba nti gundi teyanjagala bonna baali bagamba kabe kameramaani ngagamba Anna beera stede Anna laba engeri gye bakolamu buli omu balaba ekiwala ekito buli omu akyegwanyiza ate abali sexual bafu fera tetuli awo kakati munnaye nga ntandika vidiyo yange yasooka njukira eyo vidiyo bagipostinga ku YouTube Sabazonto yaŋŋamba kati yambala ekijowero bakitungisiza amangu ago baali tebakitungisiza tera baali uniform yaliwo naye kolo yali tezze n'agamba jjajja jaya nti jjajja Zonto namugamba jjajja leero wumulaleka Anna akolemu nakankana nga kamera za Spark zisimbye zibeerawo nnyingi n'abaana babeera wano abasipaaka nenkankana nengamba mutima nengamba omusajja ate lwakyansoosezza ku byambaani nga sikisuubira nenkwata era nga womanya atandika nakomba n'engalo mbikkula olupapula nga mala agali kunze nemmala nenzirayo ewaka nentandika okuba amasimu nagamba maama olina ottega maama ali mu Kampala muno maama abeera mutungo nengamba maama olina ottega leero nkikoze maama n'atega kati akapati kembeeramu amasanyalaze ne gagenda naye waliyo we basalira enviiri bakyali bange nentambula ekiro ekyo ne mbagamba munyambe muntegereko ku Spark njagala kulaba live waya naye nga ekigendererwa njagala kweraba bodabona mikwano gyange ngambanye mbagambye leero kwendi kati we naliyo omunaye era nendaba nga nkombe era nga wootandika kutegeera be wali nabo ku saloni tebantegeera naye wawulira essanyu nawulira essanyu nempulira essanyu bambi maama yawulira essanyu ng'oyinza ogamba yabikoze kuba namugamba maama nina okubeera ku TV lwakuba emboozi mpanvu ey'emabega mu by'essomero mu bulamu bwange nava ne ku ssomero mu kusoma nakoma mu senior 4 naye nga fiizi tezibuze wabula nga njagala basereebu taata n'ayomba nantwala mu byenviiri nenjiga enviiri naye ng'obulamu bwange ye taata ng'agamba abaserebu baba bayaaye naye ate nga nze byenjagala kati nenjiga enviiri nensoma ebyenviiri nembimala nenkola mu saluuni omwaka ogwa
kati we nave wakane nepangisiza nengamba nze nino baserebu olonga akasente kazze kafudisa akasente akenviiri nga nkafunye nempangisa oyagala kuba serebu njagala ba serebu ate wakatata yetabikkiriza serebu mu ngeri ki mu kuyimba mu kuzannya serebu mu kuzannya nayagala nnyo okuzannya obulamu awo nze ntegeera gyodda kati amaanyi era ogenda okwerangirira eno mu sexual edoma nga byoyiseemu bikulu okuba nze era serebu sisobola muvuma bannaye babonaabona oba nze nabonaabona katono babonaabona bano bafulesha tubonaabona sikulimba babonaabona kuba oyinza otuuka ngaoli olaba omwesibako nze go ge mazima Sabazonto nakati akyogera neesiba ku Sabazonto ate nga simukubira mutya WhatsApp ekyanyamba tava ku WhatsApp nga mubeerako yatuka lekigamba nagamba wabula mwana gwo olemerako kubanga by then baali balaga nti balina muntu gwe beetaaga kati oli we yavaamu nengamba mama ndabye memba waabwe oli avuddemu nze nja genda naye bamuwumuzamu mu mutima mulungi jajazonto byali bya mutima mulungi nakkiriza nabagoberera nemugamba mama beetaaga wawo omuntu oli avuddewo nemugamba mama kangende angobe manye na tryinga oluzungu sirungi olwasiniyafoolumanyi naye nebigaana kati sebo olwasiniyafo wakomawo tebaddamu kugambako nti oba kyekirala kyonna baani abewaka ntata yampita nangamba ebibuuzo bikomyewo nangamba oyagala ki nayita nafuna sekendi nemugamba taata ngambadde sagala kweyongereyo nanyiga sente weziri sijja muwaayiriza nti sente tezaaliwo sente zaaliwo naye nga nze mpulira nga ndaba mala budde so by the way n'ekyo kibi era abaana okubaako omwana asoma soma omale ebirungi biri maaso nganze kati n'abasogozi walimu ebbanga lyonna kati nze nabo simalira kumanya sikulimba n'obutasoma nabwo kibi nnyo nze nava mu ssomero nga mpapa biri maaso nga ndaba n'ebibuuzo tewalabayo kyakitulungi okuddawo bakikasamazeegamu mukwano ekiruubirirwa kyange kyali kya serebu go ge mazima kuva buto kubanga nayagala nsome ebya TV nkole koosi yino ebya TV kuba nze nali njagala mitimbagano taata nangamba byabayaayi ebya saluni bye biri mu sente biki nensirika ndi wa muzadde nemugamba taata kale kangende nkole nengira ebyenviiri tetwakomyewo omanyi Anyumya kuno njogera nnyo tubadde tukyatambula haka video bamaze okalaba ku spaaka nanti gwe nawe wantandisiza mu makkati ebyesomero tujja kuddayo bwetyo mpolampola kati video we bamala bagenda kukateeka ku YouTube Sabazonto ankubira ng'essimu yo wenjiraba ngamba obangobye kubanga yaŋŋamba mukateeka ku YouTube abawagizi ne batakusiima nkugoba naye kati ababaala kuliyo tekiniki gye balina ffe tuyingira ku radio esimbawo bakozesa obukodyo obwo bungi omanyi creativity abeera ku simbawo mungi kati ye tashumu Sabazonto ayinza okuwali soft ku simu naye singa ndawusi yali akukubidde nga yali bosi wammwe even the voice yokayoka otya kati Sabazonto babi yaŋŋamba bulungi yaŋŋamba ana oli bize ne mugamba nedda ssebo genda ku YouTube video tugitaddeyo bannange natya nagamba ndowooza bawandise kikomenti ekingoba kuvumwa bangobye bakwata video ya Spark eri yemu gye bateeka ne ku kati bakwata Spark nga ne cameraman wa Bizonto Shani nga naye akwata bwe bagiteeka ku Spark bamala ne bagimala ne bagizza ne ku YouTube kati gye bakwata yennyini gye walaba eri ng'okomba engalo nga nkomba engalo bannange nze kennyini neesalira omusango nengamba ekyo nakoze kibi banno tebakuwomba gwokomba badayo amaalo nengenda ku YouTube nensoma bambi nga waliwo abanyaniriza era abaana abawagizi ba Bizonto mwebale okulaba eyasooka mwaleesemu omukazi oyo eyasooka okuŋŋamba bagenda kungoba yakomentinga nangamba mwaleesemu omukazi oyo omukazi anaasobola emigoza gy'abapoliisi anaasobola okugumira ebizibu bali ddala tugende ku datisinairo leka tusooke tumaleeyo neŋŋamba nfudde eyo wagiraba nagiraba osiriikirira neŋŋamba balabika bangobye
nendaba endala nga abamu banyaniriza abamu beekanga ama netuleseeyo nefemero abalala bagamba lwaki era nga womanyi eriya lya femero bantu be balikuwa wali nga bawandiika mulese nefemero zonto kati basooka ne bateeka ku YouTube ogwasookera ddala nga sinnakola nga nkyali kweri firimu yaffe gye nkugambye twali tulina tugenda ate mwagikwata ne mali ebbanga temugitaddeeyo waliyo vidiyo gye twakola twali tugenda eno gye tuyamba kuba ne bagamba ono ye femero zonto neyanjula naye nga sikolangako yes naye nga sikolangako kale abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere tukubirize subscribinga okusharinga commentinga mwebali nnyo badde kukwata mutugobera bali mu ggwanga lya Uganda abali mu nsi ez'enjawulo mwebali nnyo mwebalire ddala nze Kakalamu the answer tukyusizzaako ku location olw'ensonga nti waliwo twabadde nga tutandika enkuba yabadde eyiika tweyagala tewali tabu yonna mukutu gwaffe era nga bannayuganda so katutudde wano mu garden era tukyali ku UPRS nga we nabagambye wetukyali kati eno ye garden gye tukoleramu bulijjo gye mumanyidde eri tubadde tuli walala nnyo tukyali wakati mu mboozi ya Annabello bangi gwemanyi nga femero zonto tukyawayawayamu kajyatya mu industry n'okubate ng'ayingira mu basajja nga bano era bamwaniriza batya mu ngeri emu oba endala esyo nayo eringa taaga ovuwa okuyingira mu bantu ng'olwedde babadde mu bintu nze mbimanyi manyi kyekitegeeza okuyingira mu bantu ng'olwedde mwebali but sofa we twakatuukako batulaga nti tutyatambula bulungi era tebamulinaako buzibu mu ngeri emu oba endala naye kaso kemala okukwata nga nkujjukiza nti tuli wamu ne banafu aba B2 Squared Collection nakugamba nti bano batunda engoye era nga basangibwa mu kibuga wakati mu Kisenyi ku luguudo lw'Embuzi omwaliro gw'okubiri ekizimbe bakiyita Gwanda Plaza KP84 genda kati osobola okukwata nga wefunira obwambalo obwokabi osobola okukwata nga onyuma naawe mu ngeri emu oba endala banafu aba Sheikh Zayidi Yusufu asangibwa Mutundwi nabagambye nti ayamba abantu balina ebizibu ebyenjawulo osobola okukwata nga omutuukiri oli mu ggwanga lya Uganda oli wabweru w'amawanga osobola okukwata nga omutuukiri asobola okukwata nga akuyamba n'akulombera edduwa saako n'okukwata nga akutaasa mu bizibu ebikubo by'omutwe mu kaseera ako kankutegeezeeko ne banafu aba NHK abo product bano bo bayambako mu ngeri y'okuzigula mu munda omwo ekyafu byonna kutereeza musajja gwe ng'otawanyizibwa ekyoba ng'olina obunafunafu mu ngeri emu oba endala weetaaga okubeera strong weetaaga okuwagala weetaaga okuba omugazi mu ngeri emu abakiyita kukula n'okula mu ngeri emu oba endala n'otanyoomwa banafu aba NHK abo product mbakuzigirira basangibwa Buloba ku mwaliro gwa basangibwa Lubo wali eri opposite Pop Oil genda osobola okukwata nga wefunira ebyakabi mu ngeri emu oba endala ana wetukomye ng'otugamba mwalimu wasooka okukola vidiyo nga tonaba kutandika kukola vidiyo alatha kuyingira mu butambi bwonna wabula bakwaniriza nga mugenda ebuyende mutwala bintu tekuliiko yadde ekikumi kyotomanyi nayo kyogenda kukola wabula obugenzi osiibudde maama nti obwa serebu buno obuntuusiza kati ngenze mu basogeri okitegeera nga n'okutambula nabo nange nzimba eyo tebirumiza bwabuwoowe abazi gyeko ne jaketi nyumire bulungi ebyokuzimba ebyo kye nali njagala edda nga ndaba kindiko kati nga so akisuula mpulira kati twakomye nga nsoma comments baali bataddeyo vidiyo gye nasookera ddala comments nensoma nenzimala naddamu nankubira ana comments ozisomye zisome zonna twala obudde ozimaleyo ne mugamba kale sebo nensoma awo enkebera nga waliyo akalala akazze ng'era nzirayo nga ndaba comments zeeyongeddeko nga nzirayo nga nzisoma bwentyo tewali yakuvumako bavumira kiwala lwaki mukitaddemu naye abaana abo nga omwana mukwano gwange yali ava kata juzi nangamba mbu yali ava omaani bakata naye muwala bwe yagamba bano abaana baba bakoowu bo babanyiivu tebagala nosensi aba ayagala anoonya gwamalirako obusungu awo nga tamulaba so bakuvuma naye zalinga tezali nze abamu tebanvuma nnyo abamu kale bayogeranga ene wopiikingamu abanga akulabula abamu babanga abakubuulirira abakwagadde abakowero kaminze byonna bibaamu mujjiramu wakati nga
politics afuuse politics najja politics agenda gwamu naye ng'era abantu bakya emisango gya Bobi awo weegiri tulaba awo ng'okolayo esobyemu yokka nga bagamba olese diversion bagamba by the way waliwo yakomentinga n'agamba oyo mbega abantu agenda kugamba ekintu ng'oyo mbega bamanya nti kati bo babategeera nnyo okusinga mmwe ababalimu problem gye balina yagamba mulese embega abayingiza naye bamala ne bategeera nti naye yazze kukola yes kuba kati banjagala bambi mwe balina kunjagala kati after enkeera kati enkeera tetukola temukola nenzija Mande kuba nali njija Mande nga nzija n'entuula kati wetukola wenajja nga baleese ne uniform nenkolera ddala sadda mabega nga bagitungisiza yaliwo nga fayiro yetaliiwo ne bagegula fayiro n'entandika naye era nga si birungi wadde nakati si birungi naye at least okusinziira ebyasooka nange netunulako neŋŋamba nali manyi omukulu aleese either mukazi we oba aleese muganda we aterezenga empapula ate nga n'ekirala ng'oli musirise nnyo siri musirise nze embeera zange abantu kale kyenyinza okugamba oba nninamu ku mpisa ndina empisa nze nkusangaawo naye akandike njogera ate siri musirise kyenyinza okugamba era mbadde sisuubira nti ntagenga n'okunzijamu yadde enseko yadde n'omulundi n'omu soogera na muntu era nakulabudde neekugamba wangambye naye gw'onoomala nati kati munaye mbaazi siina mboozi naawe era nga nkubuuza nze mumanyira wano nze nzija nnyo nga mukola nati nawe toyogera nze nzija ne mbabuuza ne tumunyumyako ne twogera nabo abo abo amakuba olwali nga wendi omutono ennyo nga bawulira tukuwa amazzi tukole tutya kati olaba kati mbasa nange kukuba lwali ng'oli mutono kiyinza oba kikunyiiza nga wamanyira bali nze ndi mupya n'ogenda otandika mba nkyasoma mbeera z'abantu anyway tukyagenda mu maaso so nga tuddayooko eri emabega mama alaba mama alaba bonna balaba kati bonna balaba taata aginkubira nakulabye mu Bizonto waliwo ka vidiyo ke nazannya kesaakugambye nga ninga mulamuzi kisaakye basi kebadde ngenda okugamba kuba kenasooka okulabamu taata yagikubirawo babeera nnyo ku YouTube si egwe wano gwe ndaba wonzeeze jangu nkwagala neŋŋenda ndangamba bagenda okusiba bagenda kusiba wabula ne bugamba ye bajja kunsiba naye njavaayo nga kwegamba nze ndaba natuuse nga tasobola kunnyimiriza naaka ne mugamba naye njavaayo nakutunuulira alaba omwana yasooka zuukusa mama anyumiza ngamba olwagiraba n'agenda mami ono se muwalawo bagenda omusiba nabaya naginkumira nenjija nangamba bagenda okusiba gwe dengera abantu bewazze bagenda okusiba olwo nga biri amawulire g'okubasiba gatambula abamanyi nti babasiba buli kaseera babatwala mu kadenge babatwala ne mugamba bajja kunsiba naye njavaayo nga ndi mugumu nnyo kuba nabula mugamba tonzijangayo ndegayo bajja kunjijayo nga mpulira sisobola kubata benegomba ngedda ngudde mu kintu kye negomba edda ng'obeera gwe nga sisobola nakunyega nenjija nenkola nze nga mpulira katambula bambi abaali bamanyi nga baŋŋamba bandaba yagamba nti otudde mu kalakita tebakiŋŋamba abamu naye ate nno nakolera nti omanyi gwe the first time oba otya nakwata kameramani oba otya ogamba oba nkoze ensobi ndina bamanyi ndi kiyenje siina ebigambo wabifunye naye wabitegedde ebigambo byabwe kiyenje ndi kiyenje alizalabisa nali siina kyemmanyi naye katonda yannyamba nebaza katonda kuba nasabanga oli musabi ndi musabi by the way ndi musabi tatange pastor ne mami church eri mutungo tayagala byakweteeka mu bintu bya politics ndi musabi era nasabanga ningamba mukama nasaba nnyo waliwo najja bosi wange oba tomumanyi Sabazonto oba tomumanyi nga tonnamuyiga
oyinza ogamba oba muntu mulamu naye ate w'omuyiga aba mwangu musajja kyemumanyiko musajja wa kisa ate musajja anyiiga amangu najja kati nze nali mmanyi omulimu olwedde bampadde tandise zimba komenti oziraba tandise kuwaanako naawe tatandise okumpaana tutudde tugenda kukola nga mpa fayiro nga ŋŋamba ng'aleeta oluyimba sebo watutadde eri enkuba bwe yakedde ne batugamba tudde wano batugambye balina meeting meeting egenda mu maaso ku UPR naye tukyali tutambula kati tuli mu frame bulungi kati nga mpa fayiro nga bayimba kati eddoboozi nga sirimanyi nga nsirika nga ŋŋamba ana lwaki toyimba mu video nga tetunnatandika just nga tutudde kati mu kutya okungi n'ensirika naŋŋamba mpa fayiro yange nkugobye vaawo nali mmanyi omusajja asaaga kumba ali sirias kati nze nga simumanyi embeera ze sinaziyiga njukira ate ogwasooka nali mumutendo omusajja mwangu oli omusajja alina ekisomeza kati aterengera mumutendo omusajja mukambwe omutima alina omutima omubi ogwekko omusajja mukambwe Gireete ate nga ali siri yaŋŋamba gireete nga manyi oba anansonyiwa maama nenneetona naŋŋamba ana nakugobye vaawo wadde abuzi waka nenkwata ebyange nedda nensooka ninda nga njagala mwetondera takuwa na budde bumusemberera teyabumpa neŋŋenda ewaka naye nga nkaaba ogenda kunyumya ki enkeera ebyo ebisinga okulumya abantu basibira ku mirimu gya midiya gino bagenda anti kubanga ogamba bannaye banaadaba batya nga jjukira obadde wenna obanyumiza maama nga mukubira bangobye nga mbuza ate naawe oyangu amangu okwerooka mama munaye bangobye ng'amaziga gwe nakaaba kati taata nali ntandise okukola nga ne taata njagadde alwo atandise okubyagala ati nga nkubira ngamba lwaki bagobye oba tugendeyo kusimba tumwegayirire ayagakkiriza akkiriza yamala yalaba nsibye ennyama nga nnemeddeko kati nga naye ayaga ne mugamba kati onoomutandika otya gwe takulabangako singa tisi yali akulabyeko weetonda byangu okitegera naye bazadde babeera soft nnyo nakaaba nemyuka amaaso nakogera ndowooza mu lunaku lumu kati enkeera lwe bakuba gundi amasasi katumba baali bangobye bakuba katumba kati kwolwo olunaku twali tetulina kukola naye ng'ekyo ekitambiro tulina okikola teyankubira yakubira balala kati nze yanga zonto gwe neesibako negayiriraako bansonyiwe yankubira naŋŋamba ana jangu tukole kumba boosi tanabimugamba kampite njija naye nga mumutya mulengera kati olwotuuka otya wano bannange najja nalinnya nenjija neŋŋamba oba kiba oba nkuba olwesaba kakyewadde olugezigezi yanga zonto ye yakomezaawo omuntu ku mulimu anegayirirako bambi si lugezigezi yambeererawo ntuukira kusimba waliwo katenti ntuulaawo n'ebizibu byange nentuulaawo kati nga nemukubira saaba nga tojja naŋŋamba gwebeerawo tukyategeka fayiro batuyise tugenda kukola tutula uniform tugende we tukolera Sabazonto abuuza ani akuyise nabula okwefukira negamba kiki kino waliwo bantu bemubeera namu oba wali abatera okujja kusimba awo nayingiro n'afuluma twali tuli awo bweru nga tewali awulira nga tuliwo feka ku mmotoka abimbuuza ani akuyise kayanga zonto bambi nekeesoka nekagamba nze muyise azze tukole ko ye saakugobye kale mpozi nga yanga zonto ayina kyayagala okugamba is fine naye ebyange toliimu banene byagafa sadya nga yanyiigira ebyaddala akantu akatono namunyooma by the way ku yes katono kubanga yambuza n'ensirika yagamba lwaki nina emputtu yali ndooza ayagala kunjijjamu nakyalo nga kyansukkako nakyejo naye ngaekyalo kyawe wemutundu wegundi wemutungo nobeera gwakulira Kampala eno industry eba ndala by the way okitegeera kati nno netujja ni wansi wakinya sibitegeera kati netujja wetukolera wetwatuukawo n'atuula katebe n'agamba
yanga Zonto maliriza ana addeyo ffe tukole ne banna musajja nga olireetega mu myusi neyegayirira bambi bonna ne bannegayirirako si ye yekka buli omu n'agamba munso naye nga nenfukamira ne mugamba nsaba kunsonyiwa siriddamu nangamba nakugobye nenkwata akasawo kati Shani kameramaani wa Bizonto nangamba Ana bakugobye kwata akasawo ogende musajja mugondere nenkwata akasawo nentambula nengenda naye natambula nga nkaaba era oddayo nzirayo nali nzirayo n'atuma Shani namugamba Ana muyite musonyiye nampita Shani yangamba Ana okaaba bakuyita Nabazibanga buli wembyogerako byagala gwe ennaku gye nasinga okulaba mu nsoba omanyi ngeri gye nali njagala Bizonto ekituufu oyagala nakaaba nga mbatuuseemu ate bangobe bansuuza omugaati nebalanga omutala buno bubonyabonya abantu kyevola abagamba lwaki omuntu alemedde ku mulimu lwaki tavaako lwaki tava ku mpewo akuze olaba ekisinga okubonya ate nali ndaba era n'okukula nkuze ng'ekigundi kyange ekiruubirirwa kyange sikituuseeko ndaba nga sagala weza myaka 3 ng'ensi temmanyi okitegeera kati nga nfuba kubanga amanyi waliwo egaali gampeddemu watambula olwofuluma paka ku geeti eri bate watuuka mukwano nagifuluma nenzikirira ono yajjadduka yajjadduka tekugamba omuweekeko owaye gye tumudde walaya yajjadduka pati kino bendegere siyegwawoona omutwalo yakwana owulira ndowooza naye nakunona n'okomawo nenkomawo nenkola weefukamira ekisinga okunewe wafukamira nga nafukamira banno bajja nti Zonto buli omu yanegayirirako n'agaana nze jaganyiize kati neŋŋamba kanfukamire nenfukamira nemugamba bosi nsaba kunsonyiwa nangamba nakugobye nekwata Shani we yaŋŋamba ndooza yandabulanga omusajja bo baludde naye naŋŋamba kwata akasawo ogende tukole kuba yagambye tagenda kukola nga wendi nga nina vaawo nokirabako kozi wakomawo n'okibeeramu ekyagundi ati we bampita nenkibeeramu nenkikola naye era oba ondaba omayize nze ekintu kye nasooka okukola mu bulamu bwange saagala nnyo omukutu gwange gunfugirweko lwaki ati bamanyira nnyo ku leediyo nga bambonyabonya okumpa omulimu ne batampa kati nengufuna kati nafuna ogwanga ate ogwa TV ne TV nazivaako lwakumbonyabonya ate lwaki nga tebampa sente ze njagala baagala mbawo ebyo baagala naye nga nze sifunamu novaako nezivaamu kati guno omukutu gwange nejjako biri bye bambonyabonya byonna bino basoma amawulire omuntu yekabaka mutakula eno teyeetakula nze nkola kyenjagala kyekyo tukyagera mu maaso n'emboozi nga bampita nga nkomawo ekitambiro ekyo nakikola naye era be nali ŋŋambyeko nti bangobye era baalaba nga emuddu naye nakoze kuva olwo bwe baba bagambye kola ebakola sisirika kalwa luli nalinga ndimu n'okutyanga ngamba oba nsomye ekifu naye kati at least nsoma ekifu ne bantereeza kuba nakirozaako sagala kiddemu kumbeerako Ana mu kaseera ako otandika okukola luno lwe babazeeyo mu kkooti luno lwe baddamu batwala wali nali mwendi naye nga sinatandika gundi nga sinatandika kukola wali twana batuukako olwo lunaku lwe babatwala lwe baddamu banona nali nayingira naye nga sinakola sinabatandika nga njija nembalaba nenzirayo nga ndi mweri firimu y'ebbendegere naye nga mu bitambiro ebya uniform nga sinabatandika kati watuuka babatwala sajja wawulira buwulizi genda ku simu yange bagambye batutte sajja nabeera mu nyumba n'okola otya nembeerawo nze siina kyenyinza ogamba kale era otya naye nga sikanka kyemmanyi kyenajjamu nkimanyi kyenali nze kikulu ndi mu kyendimu kyenali njagala kubeera sita
Only for the movie, and I think people bajja liking your interview. Amen. Man, list kusubira. But then manyo genda beera we kwata kwata. Bado waliwo omukozi wa Simba bamita Nero wadda final channel. Angambye naye gwe sikutegeera. Olinga omusirise, olinga ow'empisa, olinga ow'eddalo, oli muki. Madde sikutegeera nange. Nanti mba ntya. Totyanga. Ate kati mune okoleranga ku Simba, okolera mu bantu ba Simba abo. Ate obeera free nnyo mu bantu. Ye station gy'osobola okukoleramu. N'obeera okke. Kituufu bali free naye. Olunaku lw'oliko era ku makya n'osanga nga bandiko nga banjerega otya n'okutya. Anti kati kyekyo kyentya nti nyinza okujerega. Nyinza ojerega kakalaamu kumbe ndabidde ku baani? Kubannaye oyangu wangu okunyingira mu system abawano ngonambalako nabo kino ekiwala abawano ngonambalako nabo nyingira mu system werubanga lunaku lwo lwakujerega bakujerega olwasanga bayingi era lukyanga lulo naffe twesaagisa bati kalakita bagigira tobeeranga toddangamu n'okutyadde n'olunaku bagamba nyinza omugaba nagaba kino ekiwala kyo ate kati bakumanyidde buli omu bakumanyi bakuba nti kati bw'otuuka ng'odda mu mmotoka ng'osirika ntula mu mmotoka nensirika neninda tukole nenzira ewa nodda ewaka so olunaku lwo lukya lutya olwabulijjo lukya nensiimuula ennyumba nennongosaako nenjija kusimba wagufuula mulimu nagwo era mulimu ekikulu kye nali njagala yes naye nga nina omulimu gwa bulijjo ogwa botiko kyagulimu lwakuba nagitunze naye nga njagala ngizeemu awo mu January nali neekozesa nagitunze nga abakozi bantawanya sitera kubeerawo ojja nga bibulankana naye ngamba kansooke ngiwummule nga njibala ndaba tejja bulungi ate nga n'embeera gye tulimu nayo covid yatukuba buli wamu neŋŋamba kangitunde mu January mukama ayagadde era n'abakulaba bakunyumirwa n'aba oli awo nabaŋŋamba mpa ennamba ya okitegeera weebitatu webitandiikiriza nze sirika n'okusirika anyway kakati obulamu bwo nga gwe omuntu maye omuntu watuuka mu kintu kyabadde ayaayaana omutima gwe gutandika okukimanyiira n'aluubirirwa ekirala the goal ye eri etya after here era kati otandise okirowoozaako goolo yange nze nagomba nnyo okukola ku TV pulira nkyagala naye TV naye si kozi nze njikutamiza TV ogi kyenyinza okugamba kale njagala nnyo okukola kebe rediyo naye byenjagala kuba bye nali njagala osoma ne baŋŋamba byabayaaye okitegeera kati byenjagala ennyo naye ate tuli boolo naye radio ate naye obeera ku radio obeera gundi nnyo obeera free olw'ensonga teri akulaba nti oyambadde bikyoze mu abantu abajjaawo nga balowooza ndi musajja mukulu nange nali manyi kati nno ggwe kale naye yanga Zonto kajabuzi alina programu ye ya Friday wogiwuliriza oyinza ogamba njagala laba ku oyo omuzeeyi anyway it's an inspirational talk gye tulimu ne Annabelle abamu ku byo badde batakumanyiiko batandise okukwate nga bakitegeera sexually dormant bwe kiri bamala bakikuwa naawe naye era nga nali nkiri era okubanoonya omuntu era onoonya banno wanoonya abantu abagundi bo baani bagundi banno badomanti banno nanoonya badomanti golooza lwaki saanoonya gwe neŋŋamba kangende nkole ne kakalaamu nze mbadde ngenda kuwa omulimu ebyana ndyoka ebigabira ennamba nze ndi sexual dormant era nagamba kanoonya ebinnange we tufaanagana ogenda mu mbi z'abayaayi tolabangako abaana tebasabangako ku nnamba yo naye bagisaba ate wali yali agisabye naye era nkikakasa naye bagisaba ana tuve mu byokusaaga toyina musajja nkugambye sexual dormant kati sexual dormant mu byokusaaga ana toyinayo mwana ndi sexual dormant egenda kuggwa nno nga toyogedde mazima katonda akulaba egenda kuggwa toyogedde mazima gwe naye nga wamma batulaba ndi sexual dormant era kyova olaba nanoonya badomanti bannange abo booliko abo
Balisexual dormant. Yaye nyenye tubasobola. Bwe obulamu bwange. Bwe obulamu bwo. Naye tunzikiriza ntulina betuleseeyo. Naye era nzikiriza nti atulisi balina ke bakutegeddeko akatonotono. Era naye nebaza akadde kompadde. Nange nkwebaza. Okuba ate ng'osodde okwogerako naffe. Mu ngeri emu oba endala. Bawuliriza n'abagoberezi ne basobola okukwata abakutegeera. Naye toddangamu kutya interview zonna. Bantu bawe. Nagambye kati bagenda kumbuza biki. Nabisobola. Nze wetula n'omu. Nga mmanyi ogenda kumbuza wasoma biki butobwo nengamba bane nze besigenda bisobola. No, nze bayinza. Nga ojja kumbuza ebizibu. Naye webanga story. Nze wetula n'abantu. Wetula n'abantu. Yenze omuntu ayagala tula n'omuntu n'ayogera kyawulira mu mutima gwe. Njogera kyempulira kyekyo. Nze Anna. Era neesiimye okubeera nga nze mbadde kulabanga awo nga simanyi kituufu ky'oyitamu. Era ne kyewayitamu. Era olunaku nali saalulabako. Mukwano lwali lubi nnyo. Lwali lubi nnyo. Bannange lwali lubi. Nejjusa nalowooza ebirowoozo ne ngamba basinga saagamba bantu nti nadda mu Bizonto. Ye nga tebakulaba. Bagenda kumbuuza. Gwe baakugobye. Ekirungi. Kyemmanya abalabi bandibuuzizza anaaliwa naye Sabazonto omusajja mugezi nnyo yandigasseewo n'aleeta omulala. Lunaku kiro wa misi tomisingangako okuba watandika? Namisingako lunaku lumu naye saamisinga nti lwali lumu lwe namisinga lwenjijukira oba komenti zagamba ki? Baali bambuuza anaaliwa ate nga saamisinga bamanyi erinnya kubanga ne mu Bendegere nkozesa linnya lyange Anna. Okay. Era mbalira atumalize ne Bendegere. Omusajja akufuukira ekizibu akubisazi pressure kocho. Juzi nali ndabo bayali party 18 nga ndaba enkuba etonnya. Enkuba yali etonnya. Nenga mu kocho. But olabanga era kyobola badde kugamba obeera musirise nnyo. Even mu acting wali eri ngolaba buli kimu nze nkuba engumi. Banange siri musirise. Nze kuviira engumi saa kumbe. Nze njagala nkubuulire siri musirise lwakuba nti ow'ekitiibwa abantu ate oba nato bamanyi. Naye kati ndowooza yakikugjamu ekyo ekya boss n'ayagala omubyuli. Oli omwami oba tomumanyi kyemumanyika alina ekisa ate waabanga sawa yakola takatayagala mu nonsense eba sawa yakola era kyekyo kyemmanyi nti wemba nziza okukola mba nzize kukola. Okay. At least njogera ekifu nangamba Anna yogera bweki. Kati okuva obadde okyangamba kati gundi mudiima akwatagana ne Anna n'omusirikale mwekobanye mugobe Kingi ku kyalo. Ndiwe kiri. Kaakati Kingi tulina omutta. Otuwadde gye kigwera. Sibawadde gye kigwera. Nedda. Sibawadde. Yatuwadde gye kigwera. Olaba sibawadde gye kigwera naye kyeŋŋamba kale tulina tumulemesa mubbi. Gwe tolaba kyenazanya nga yeefudde owakabi ate nga poliisi yajja. Kati olwoli wa poliisi. Nabuyingira. Nabuyingira naye mu bya firimu. Olaba nti osemberedde ofuna obukodyo bwonna. Banjigiriza. Ogenda kawo okunaku lumu n'olowooza ku kyokukwatibwa. Kiriwa binene ebya. Era n'ogamba singa kituuse nkivaamu ntya. Era nkivaamu nga bannange bwe bakivaamu nange mbanja kivaamu. Oli mukazi ali strong. Nkimanyi kisoboka okubeerawo bwe bulamu bwa bulijjo naye nkikakasa mbanja kivaamu. Teri mbeera ya lubeerera nze njiribye lwe tulidda tujja kunyumya ate ebyemabega. Eyo watuuka okufuuka sexual dormant. Wayitamu emabega. Kale mwebanyuma ddala okukwatira mutulaba ddala okukwatira nga mbuuzaako ku abasajja bange abatulabira mu South Africa mwebajje mwebali eddala mbuuzeeko ku abatulabira mu Qatar, Oman, Jordan, abatulabira mu Bungereza, abatulabira mu Germany, abatulabira mu Denmark, abatulabira mu USA. Tumirayo toyinza butatumira bantu abakuwagira mu naddala wano n'eri
bannanga balabi baffe aba Bizonto comedy mbatumidde nnyo mwebale kwagala Annabelle omwe mumbeezaawo kyenyinza n'okugamba bampa omulimu mu bufunze kubanga comments zammwe kirako era zezaza mirimu ya YouTube sebagigabira ku comment abaana abo banvumako singa nalina boosi wange nange kyemmanyi abaana abo banvumako olunaku naye bamala ne bakwagala wokola babeera babalansinga beebale nnyo simanyi abali ebweru abali mu Uganda data wammwe ne mukozesa ne mwerekereza bambi tubeebaza mwebale nnyo mwebalire eddagala ntumira boosi wange Sabazonto ne bakozi bannange bonna benkola nabo nentumira ne mami wange Mutungo ne tata wange Bishop Joseph Waswa Salongo tubbi agalabera Salongo Mutungo ya dormant yagenda bannaye mbagalajo yazala dormant okay tukafunyako do you copy kale atakumira mpera abankumire mwebalire ddala lunaku lumu tujja kumuza Ana oba oli awo mumwagala kate nga ayambadde amagandula bigali amajowero naye nga yeye yazanyaawo ne life yonna gye tuleseeyo mu buto ebyensoma wasomanga oyagala kubasita nasomanga njagala basinga gye tulimu naffe bye twasomera kyobala ngamba nnyo abaana ne mbaganza wamma temumanyi wamma temuggwamu maanyi nze kyenjagala ogamba abalabi baffe toggwamu manyi kyoyagala abakwetolodde ne bakulemesa gwe kiremereko jja kifuna kuba nange amaanyi gasooka ne ganzigwamu enewe tujja ate mugundi amaanyi natoba naye nemmanyi ne ganzigwamu WhatsApp onule WhatsApp banga egoyaza omuntu ku mulimu banga egoyaza omuntu mbanyumiriza lwe bangoba nonziza nayimirira n'agamba musonyiwe anajjako bana abantu bulijjo ojjanga ne tuwogera ebintu byaffe nange mbalamusiza akawa labiraffe ndiko mirimu mitongola mpambi ono malindabe ngendo maliriza ngenda wagula endabe njagala malizaako kati ngende ku mpewo obudde webuli balange mwe bale kubanga muntu goberera bulungi nnyo byebyo nga bwabibagamba naye n'amaziga gali kumpi nze mbinyumiza n'amaziga tegajja naye yabiyitamu kale katonda akuume namwe njagala basiibulira wano kulabutira n'ensi yange Uganda atakumira mpeera abankumire Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.